Kakati akatambiko labaako ennyumba gy'olaba nnyumba ya maama wa Kadaama. Kadaama gw'olaba ono mu kifaananyi. Oyo omukyala gw'olaba ayimiridde mu mulyango gw'ennyumba ye mukyala azaala Kadaama ono. Naye Kadaama ono agaanye okuzimbira maama we ennyumba. Ennyumba ekutte mu mbinabina egenda kugwa ya ttaka. Naye Kadaama agamba nze sigenda kukolera abazadde bange byabalema nze mbimalirize. Bwe banga ennyumba z'abalema okuzimba nga bakyali bavubuka basobola okwekolera, nze si nze ŋŋenda okubazimbira. Kadaama ono yakamala ku kyeyo emyaka 4. Yasooka n'agenda omulundi ogwasooka n'akola kontrakiti ya myaka 2 n'agimaliriza. Talina kiyawa bazadde be oba maama we, kubanga maama we kati gw'alina gwe yasigaza taata alabika yafa. Maama yasula mu eyo ennyumba. Emyaka 2 bwe gyaggwaako yakomawo e Uganda. N'amaliriza n'addayo era emyaka emirala 2. Wenjogera kati ali mu myaka 4 gy'akamala ebweru. Naye talina yadde n'ekikumi n'ekimu kye yali akutte n'awa ku maama we. Sijja kumunenya. Njagala okubuuza kino ekibuuzo kigenda eri mmwe mwenna bankuba kyeyo n'abantu abandaba n'oba nga toli nkuba kyeyo. Bazadde bo obulamu bwabwe okubeera obulungi kikakata ku mwana oba kikakata ku bo ng'abazadde okwekolerera? Kati katugeze nga maama wo. Maama wo okusula mu nnyumba ennungi kikkakatako ggwe ng'omwana okukola ennyo okuzimbira maama wo oba bazadde bo, oba abazadde bo kibakakatako okukola ennyo bakolerere obukadde baabwe beezimbire ennyumba eyaabwe? Kino ekibuuzo kigenda eri mmwe mwenna. Mumpe endowooza yammwe mu comment section, kubanga abantu abasinga obungi balaba omuntu ng'agenze ku kyeyo batandika okumusuubiramu ebintu bingi. Abazadde batandika okwagala okubazimbira ennyumba eyabalema bo mu myaka gyabwe egy'obuvubuka, kubanga nabo baakolanga. Ne batandika okwagala abaana babazimbire amayumba. Kitekyandibadde kibi, naye ate waliwo omuntu akubanja ennyumba okugimuzimbira n'asukka. Mulina okukimanya abazadde nti n'abaana nabo balina okulabirira obulamu obwabwe. Kati oyagala omuntu azimbire maama we ennyumba ye ave ku kyeyo ate atuukire mu muzigo. Nze ndi ku kyeyo nzimbire bazadde bange ennyumba, nze ate bwe nva ku kyeyo ntuukire mu muzigo. Nze mpe endowooza yo mu comment section. Omuntu yandisoose kukola ki? Nga tonneezimbira wandisoose kuzimbira bazadde bo oba gw'olina kusooka kwezimbira? Mpe endowooza mu comment section. Kati ebintu bino baganda ba Kadaama ono bamulaba bubi, bamuvuma, bakola buli kimu. Kankutuseka katambi kano okeewulireko video nkusaba ogimpereka like video yiyo. Kakati video eno egenda eri mukulu wange eyaŋŋambye mbu simanyi njeyo video simanyi bikoze bitya. Njagala okutegeeza mukulu wange nagiwa nakayiza nagiwa eno video egenda eri gy'oli. Maama gw'olaba mu mbeera gy'alimu olaba ekusanyusa? Gw'olaba maama embeera gy'alimu olaba ekusanyusa nnyabo? Gw'olowooza maama yali badde mu mbeera bw'eti okwata gwakagenda ebweru? Alhamdulillah emirundi 2 yetwebaza wakitiba Allah. Naye gwe emirundi 2 wakagendayo ng'otolaba n'ogamba nti maama ali mu mbeera ki? Esaawa zino wadde ogamba nti nze kyenkola kibi era kimenya mateeka nga sebo ogamba njeyo video kyokka mufu ky'okujja okugamba nti akati nzize tuddaabirize ennyumba ya maama, kubanga Allah akusitudde ku ddaala. Wakagenda oba oli awo ebweru emirundi 2 mu mutima omulungi ekitali kibi oba okitegeera. So naye ate mufu ky'okujja mu mbeera esinga obulungi ate waze mbubi nti njeyo video ate okuba abantu bayinza kunsupportinga oba okitegeera. So eno ennyumba ya maama ate nyina maama tulina emikono egisobola otusupportinga. Mikono gyange ebisobola ate nagiwa abeera bulungi. Oli otya maama? Abantu bali ready okusupportinga okuyambako. Kati gana mabaati kati maama kyeneebuuza kati eno ennyumba teetaaga kugiyiwa yonna okuddamu wakati nalibadde ngamba nti otubanga tutandise okukazimba mufune ow'okudda. Naye kati wana akayungu twalibadde tuddamu ate kakanako kenyinako kaagwo. Si nsonga. Bazimba tuli muli abamanyi bamenya.
bazimba muri muno munda bamanda ne bamenyamu naye ngene ennyumba badde kyali watuteekako buteesi maki mabaati nga tepeni wetuli batweteesezza nga tweterezezza nga ovudde bwe ngomaze emirimu gyo nenakato muli kula bloka namukuba inshallah tuligula bloka kale mamange kale unze nani boyinamwe essuubi saba Allah werenga akkiriza mama banange waliwo omukyala bamuyita Mirembe Beddings abatunda kateni banaye bambi Mirembe Beddings njagala kulaga ku kateni ya mama wawangalira bambi njagala gikulagako kateni tujagula munaye kateni nga omanyi nti no kateni ya mami Mirembe Beddings bani nsambya ebyaddala wallahi mama waabe bannange njagala tubeereko bamazima olunaku olwaleero. Bazadde baffe ffenna tubaagala nnyo, buli omu ayagala maama we, buli omu ayagala taata we. N'abatabalina nga mwafuna ku ssente nga muli ogamba singa maama wange abadde akyaliwo n'alya ku ssente zange tekirina buzibu. Nze kati kambabuulire nga nze gwe simanyi ki ky'olowooza naye kati eno nze ndowooza yange. Sisobola kera ku makya ne nzimbira bazadde bange ennyumba nga nze sinnaba kugyezimbira. Tekisoboka. Sisobola kera ku makya ne nzimbira bazadde bange maka amatiribona nga nze sinnaba kugeezimbira. Nina kusooka kwekulaakulanya. Bwe mmala okwekulaakulanya ne ndyoka nkulaakulanya n'abange. Nkubuulira mazima. Kubanga obulamu bw'obeeramu ng'oli eno oli mu kuyiriba. Gwe n'ogamba nti akootereze bazadde bo n'obazimbira ennyumba sente zonna n'ozimalira eyo. Mpozi ng'ogaggawadde ng'osobola okubazimbira n'oyesawo ebbanga tono nnyo nawe ne weezimbira. Naye okusooka okukulaakulanya bazadde bo nga gwe tonneekulaakulanya kibi. Nze mbabuulira. Sigamba nti kibi ku buli muntu, buli omu alina engeri gy'asobola okukolamu ebintu bye. Naye nganze nsooka kwezimbira. Nsooka kwezimbira ne nzimba ennyumba yange, ne nzimba amaka gange, ne nzimbira famire yange. Bazadde bange twaliko abato nga bazadde baffe bavubuka. Bandibadde nabo bakola. Ne bakolera famire zaabwe. Ffe kuba naffe mu biseera ebyo twali tubeeranga waka. Ne bwe kibanga kyabalema. Nze omwana balina sooka ne bandeka ne neekulaakulanya nange ne ndyoka mbasika. Naye bino simanya mpaayo emitwalo 2, emitwalo 10, emitwalo 2 agoobawa maama omuwa. Naye omuntu yenna sooka nga weezimbire. Famire yo omanye nti mukyalawo n'abaana obazimbidde ennyumba we bali, tandika kati awo okukola ku nsonga ya maama wo oba taata wo oba bazadde bo. Gwandaba simanyi ki ky'olowooza. Omanyi ebintu bino buli omu abitwala bubwe. Buli omu eno ensonga agifuna bubwe. Eri omuntu agenda okugamba nze bannange bwe nfuna akasente nsonga kukola ku nsonga ya maama. Nsonga kukola ku nsonga ya maama ne taata basobole okuba nti babeera mu nnyumba ennungi. Si musango. Wabula ate obuzibu bwe buli nti bano aba famire ate bo babitwala pasono. Bw'otasooka kubazimbira batandika okukutwala ng'omuntu omubi ne beerabira nti naawe olina ebiruubirirwa byo ng'omuntu. Olina ensonga lwaki wagenda eweeru ku kyeyo. Okitegeera kwekulaakulanya ng'omuntu. Omuntu kiba kirungi nnyo bw'ofuna ssente nga weekulaakulanyizza ennyumba y'ewaka mu kyalo n'ogizimba. Bwe kirina okuba. Funa ssente. Kale bw'oba oyagala kusooka zimbira bazadde bo itsoke tewali buzibu. Kubanga buli omu yamanyiwa butya bw'apulaaningira ssente ze. Naye ate nze obuzibu bwe ndaba mu nsonga eno nti bw'ogenda ku kyeyo n'otasooka kuzimbira bazadde bo mubamu ab'eŋŋanda abanyiiga. Ne batandika okugamba mbu simanya wagenda ku kyeyo ate munnange totuzimbidde ennyumba simanya biki. Naye nga naawe olina ebikuvuga. Abantu bano abali e Uganda tebamanya buzibu bwe muyitamu nga muli ku kyeyo. Balowooza nti ssente nga bwe muzifuna bwe muzitereka. Okitegeera ekintu ekyo. So abantu abamu we basobyamukka awo wokka we basobya. Okitegeera ekintu ekyo. So kati Kadaama ono ye bwe yagenda ku kyeyo bazadde be kituufu bali bubi era nga beetaaga okuyambibwa kubanga ennyumba eri bubi. Naye tomanya naye alina ensonga lwaki tannaba kubazimbira. Musobola okumulaba ng'ali bweru naye nga ate ssente tannaba kuzifuna.
mulinde waalyetereeza, ajja kuzimbira maama we ennyumba. Ayinza okuba nga naye alina by'amaliriza, ng'alina pulojekiti z'amaliriza nga tayinza kuziyimiriza kudda kuzimbira maama we, naye ajja kumuzimbira. Abooluganda temuteeka bantu bammwe bali ku byeyo ku puleesha. Gw'oba olowooza byangu naawe girinnyo ogende olabe oba tookyuke naawe. Gwomanyi okukwata miliyoni 5 n'ozisindika e Uganda nga tezigenda kuyamba. Kale si Michael Uganda YouTube channel kwolindooza tuyisinkana olunaku olw'enkya. Eyo Mukama Katonda ng'asazeewo. Mbagala nnyo mwena mwena abeekumira ku mukutu. Mukama Katonda abankuumire, abampolira obulungi obutagambika mbere bulungi. Mweraba.